Ampuliriza omulungi, nkwaniriza mu katabo kaffe zinunula omunaku. Katono nnyo okujjukiza we twakoma mu ssuula yaffe eyayita ng'olutalo tumaze okubeera nga tululinnya ku nfeete era bwetutyo ne tubeera ng'obuwanguzi twali tumaze okubeera nga tubwezza. Wano wennyini we twali tulabise nga tukooyedde era n'essanyu lino lye twali tumaze okubeera nga tutuukako lyali lya nsusso weewaawo nga bannaffe 25 baali bamaze okubeera nga balusuddemu akaba. Nkwaniriza mu ssuula yaffe eya 26 era essuula ey'enkomeredde mu katabo kaffe zinunula omunaku. Omwana muwala Mirembe. Meeya ye yagamba nti bo baamukukulula mu kifulukwa gye yali yeekwese n'abawala abalala nti nno okugenda okubatuusa mu mbuga gye yazunziza amaaso nga ku Nnajja ate okugazza erudda nga ku Mirembe. Yagamba nti baasooka kutambula nga babaawukanyizza nti naye baagenda nga bebba mpola okutuusa lwe baasemberegana. Nti beewuunya nnyo bwe baawawamuka okugenda okwekaka nga tebalaba n'omu ku ffe era nga tewali na muntu mulala yenna yaatulabyeko. Bwe batyo kyebaava balowooza mu buyinike bwabwe nga twabatiiriridde ne tudduka. Nnajja yekka yataggwamu ssuubi era ye buli kaseera yakalirizanga nti bajja tebayinza kutwabulira. Meeya bwe yatuuka ku kubataasa n'akwogerako bw'ati: tuba kye tujje tusomako ekiryadda ne tuwulira olwogolo era naffe twalowooza okusooka nti abalabe baleekaana lwa ssanyu lya kuwangula, naye bwe twawulira okukaaba ne tulowooza nti oboolyawo abalabe basoowaganya olw'omunyago kye kibalwanya. Bwe batyo abaali batukuuma kyebaava baatuma munnaabwe omu addeyo emabega abuuze bwe gubadde. Bwe yadda n'ategeeza banne nga bw'atalina waayinza kuyita olw'omugga Kiryadda okubanga gwanjadde era ng'akakasa nti bannaabwe abalabe yeffe nno baali babaguddemu nga babagoojedde era nti gaali gamanyi abamanyi. Nze nno ne Mirembe twali twagabaniddwa dda. Abalabe nga bamaze okuwulira akabenje akaali emabega ne batusindiikiriza twanguwe nnyo, naye ffe nga twesisiigiriza ate emirundi egimu nga twesuula wansi ne tulambaala era tulwe okutuusa lwe baatugamba nti ate ayanguwe waakufa. Bwe baabalengera nga mujja, abavubuka abaali batugabanye kwe kutukwata ku mikono mbu badduke naffe, naye ffe ne tuwalirawalira. Baalaba biri bityo ate nga nammwe muli kumpi, kwe kutuleka ne bajja musisinkane era olukontano olwasooka tebaalusimattuka. Ffe okusooka tetwamanya nti ggwe n'emikolo muli mu kabinja akaakulembera, wabula twalabanga bantu bajjudde musaayi, naye ng'okulwana kuli kumpi okuggwa we wagwira wansi Mikolo amalajja ayimirire w'oli ng'azunza effumu, Mirembe we yakulengerera era kyeyava kutuukako amangu ng'okulwana kwakasirika. Era si banze kumuziyiza, yali ajja nga n'amafumu gakyanyuuka ng'alowooza nti ofudde. Nze ne mmugamba nti tonnafa. Mikolo kyava akulwanirira. Bwe yagiranga ne yeesika gye anti embwa maama enkambwe ensibe wali ogirabyeko ng'eyagala okuluma omuntu agyesuddeko, mazima ddala ne munno bwe yali. Naye nga nze olwebagajjo nywezezza nga ne Nnajja bwannyambako era olutalo okuggwa lwansala ku mugwa. Bwe twamala okukuŋŋaanya abawambe ne tukuba akakiiko ne tuteesa ku bino. Ekisooka, okwokya ebyokulwanyisa by'abalabe byonna wabula ebitonotono bye twafuula eby'ekijjukizo. Ekyokubiri, abalabe abalamu beetikka ab'ebiwundu abaffe babatwale ku mbuga ya Pyati. Ekyokusatu, abalabe 2 abalamu bagende mu byalo by'ewaabwe baleeteyo ku bantu badduukirira abantu baabwe ab'ebiwundu obanga baagala. We twaviirawo nga tewannabaawo eri n'omu alitinda
we twaviirawo nga tewannabaawo weeri n'omu alitindira kuddirayo mu luli gwa Mufumite. Tuba tukyali awo twetegeka okulaga embuga, Mikolo n'ajja ng'asaatuuka n'amameme nga gamukubagana ava mu bawambe gye yali asattirira obwedda. Konze ate ki? Awo n'antegeeza nga bw'alabye omuwala mu bawambe afaananira ddala Koomunaku atalina we yamulekayo n'akatono, era nti bw'amutunuulidde n'oli n'amusimba eriiso nga gw'amanyi. Nze kwe kumubuuza ate abawala gye bavudde okujja okwetabika mu bawambe. Kuba ebirowoozo byange byali byabavuddeko dda, newankubadde nga nali ntegeezeddwako dda nga bwe waliwo abakazi n'abawala abakukunuddwa mu lukakaba mwe babadde beekukumye. Nayongera okumubuuza ekyamugaana okumubuuza erinnya lye, awo ne mulagira amutumyeyo bamuleete. Naye ng'emmeeme yange muli emusekerera nga ndowooza nga amaaso ge nti gamulimbye. Gwe ng'ani ayinza okulowooza nti Koomunaku asangibwa mu byalo bya Ndoddooti, ate ne tuba nga ffe tumunyaga? Kazzi simanyi nti Namugereka yateeseteese essanyu ly'obuwanguzi bwaffe lireme kubaako erugwa lubege. Waayitawo akaseera katono ne tulengera omuwala ajja akaaba ng'akisa omukono mu maaso ate omulala nga gukwatiddwa omutabaazi. Bwe yatuusibwa we tuli n'afukamira awo amatiitiiri ng'akotesa omutwe akaaba. Bwe namwetegereza nga ndaba ye mwana w'obwaffe ddala, naye olw'okwagala okumalirawo ddala okubuusabuusa kwe kumuyita nti Koomunaku. Okwandibadde okuyitaba yamaguka bumagusi. Bwe yabbulula amaaso n'antunuulira, amaaso g'omwoyo gwe ne gazibuka, n'alaba ng'amuyise yenze ddala. Kwe kumansula eri omukono gw'omutabaazi ogwali gumukutte, n'ajjangwira wansi we nali ntudde, n'anvumbagira ng'eno bw'alira amaziga, bw'awuuka era bw'agamba nti omwana w'omuntu maama azaawuse. Bwe namwetaakuluzaako ne nsaba Mikolo amutwale wali okumpi ne bammeeya naye akuumirwawo era akuumibwe bulungi. Bwe twali tugabana omunyago, nze Koomunaku gwe nagaba nayo. Oluvannyuma nga tuteredde, Koomunaku yatunyumiza ebyamufaako okuva lwe twayawukana luli ne bwe yatuuka mu byalo bya Ndoddooti n'okuzaawuka. Ampuliriza omulungi, nzikiriza tukomaawo olwakadde akatutwala kantindiggwa. Tusisinkane omuluuyi omundi tumanye biki ebyaddirira. Mukama bw'anaabakkiriza akuume atakuumira mpeera.